Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam. Bigambi byange tuzira kubabira tono nnyo naye kyesooka byonna kwebaza omuntu yenna ali wano wabuli ali wano alina byerekereza n'abeerawo. Mulwana kusaba Allah w'ekisa amusaasire amusonyiwe byonna ebyamusobako ng'omuntu. Mulwana amazima gali nti abadde musajja mupambanyi munoonyi. Mulwana twatandika naye mu biseera ebyemabega tuli naye. Mulwana n'atuuka ekiseera n'akula. Mutabani wange muto wange Haruna Mubiru n'amukwata ku mukono, alhamdulillah, era weebale ddala. Haruna ebigambo bingi naye amazima gali nti wakati wo ne Allah wo yasinga okumanya. Va ku bigambo towulya bigambo. Kojja wakugambye kola ky'olina okukola, ate tokolera ffe, okolera Allah wo. N'olw'ensonga eyo tusaba ogume obudde musajja ogumu, ate tozza ekigambo kyonna w'okumya oba okoma kwegayirira. Ayagala okwogera muleka akole ki. Kyenneebaza ku mugenzi era asaba Allah amusasulemu obulungi. Omugenzi yatuuka ekiseera ng'akuze najja mu maaso gange n'aŋŋamba nti ebiseera naye sinaba okukola hijja. N'aŋŋamba nti maneja nti mbadde njagala nange nsiramuke. Mulwana netuyita mu prosesi y'okusiramuka, n'asiramuka n'abeera musajja musiraamu era afudde musajja musiraamu. Era nkakasa nti ne bakadde baffe bakimanyi, Mulwana afudde musajja musiraamu. Mulwana ekyensinga okumwebaza gy'alimu nga musaasire kukkiriza kufa nga musiraamu, era asaba Allah amusasule ekyo kyakoledde ku nsi. N'olw'ensonga eyo tusaba Allah w'ekisa akkirize atutuuse enkya nga tukyali balamu, naffe abafu abakyaliwo tuzike bafu bannaffe. So kiri. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Haruna munneebalizanga nnyo. Kati si kiwa nti omuntu ayinza okuba nga afudde mu nyiivu nti ate ayinza okwogera ku muntu gwanyiigidde ebigambo bye biti. Kuba nze ngamba yandibadde agamba nti Hajjati munnaye Haruna si muntu mulungi, naaba nga amwogerako bibi byereere, naye Adamu abadde awaana Haruna era nga Adamu ayagala Haruna. Ng'era Haruna bw'agambye bwe twali tutandika restaurant eyo naliwo, Hajji n'agamba Haruna munnange, era Haruna njagala mukolebwe muti ne bwe muti, era sente eziva wano zibeere nga zigenda eri Adamu. Adamu abadde muntu mulungi. Adamu yayagala obusiraamu. N'agamba Hajjati siri musiraamu naye nasiramuka, eddiini y'obusiraamu nenjagala, naye nnoonya seeka ayinza okunsomerako oba ayinza okunjigiriza obusiraamu. Twewaayo Adamu oyo ne tulaba nti alina okuba ng'ayiga obusiraamu, era Adamu abadde ayagala eddiini ye, era mubaamu obulwadde bwamulumanga n'agamba Hajjati oba nfunireyo seeka nsomere. Kale Adamu n'abeera nga bambi ebirowoozo bye byonna oba obulamu bwe bwonna yalowoolezanga nnyo mu busiraamu okubeera nga baseeka ate bayinza omusabira ate n'abanga atereera. Allah bw'atyo bwe yakola kalenda ya Adamu, olunaku olwaleero bwe yasalawo okumujjulula. Saba Allah amutambuze ekisa ate amugaziyize kabuli ye, amuteremu ekitangaalo ekitaggwaawo. Bannange munansonyiwa kasenyiga kannuma, naye ate ebigambo byenyinza okwogera ku Adamu biyinza okuba ebingi, naye ate nze njogerera kwebaza abaana bonna abali bakulako ekyandye nti mwebale mwenna mwalaganga Haruna omukwano, mwalaganga Adamu omukwano, ate n'ajja Haruna ne mwebaza okubanga yayagala Adamu.
bino ebigambo Haruna tasokedde biwulira leero abadde ajja abiwulira naye nga mugumu kuba teyawulirako kigambo kigamba nti Adamu agambye. So Haruna yali mugumu era Haruna nkwegayirira nti totwala bigambo by'abantu kuba tojja bagaana kwogera bo bajja kusigala nga boogera naye gwe batunuulire obaleke essaawa eyaabwe naye eriba etuuse. Naye ate era bwe tubeera mu lumbe badde sisuubira abantu kubanga boogera ebintu ate ebiyinza okuba ate tebitunakuwaza wabula okubeera nga ate oyongera kunyiiza bantu. Kale Haruna manya Adamu saba Allah akulamuze kisa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun.